Baguzie Leka Lakasa Asala Inakulala Mbera Kirana abawagizi ba Nakitende Alieti bagamba nti mbere ebadde etamamu embeera weto weeri wano naye ng'omuwanguzi ye amaze okulangirirwa nga ye Nakitende Rema wabula nakibiina kya NRM abafunye 7 Nakitende Alieti bagamba nti akalu kaabwe katukanga kaddiddwa. Embeera weeto weeri wano ku Kyengera LSS Center 2 wakati mu maanyi ag'ekitalo abakyala be n'abazziza basobodde okubeera nga bawangula akalulu kaabwe wano ak'abakyala. Bali mu kujaganya olw'obuwanguzi bwa Alieti Nakitende Rema. Erinnya nze Harriet Nakitende Mukasa omu ku babadde beesimbyewo mu kifo kya ssentebe w'abakyala mu Nabaziza Zone. Okulonda kuno kwe tuyiseemu okw'abakyala tekubadde kwa mazima na bwenkanya, mubaddemu okubbira. Tulondedde mu ddwaliro, essaawa zaatuuse ne basiba geeti era n'abantu abamu ne babasibira ebweru, naye mu prosesi y'okulonda ate opponent wange ne baggulawo geeti, abantu ne bayingira ne bagamba mbusimanya balwadde, naye buli ayingidde adduse yeesonseka layini. Bagenze okubala obululu ng'ekyamazima birimu ebyobulyaye. Okulonda kuno si kwa mazima na bwenkanya. Nkubira omulanga eri bekikwatako kandidate wange Nakitende Alieti namusomesa, Nakitende mukyala Mukasa musomesa, nange Lydia Natino ndi musomesa. Naye okwemulugunya kwange mu by'okulonda kw'omulundi guno nti ndabye obutali bumativu bwange buvudde mu bintu bino wammanga. Ekisookera ddala obuzibu buvudde wali ku geeti nti tewaliwo muntu abadde strict kugenda ng'atiikinga buli muntu yeewandiisa. Obwedda abantu basoma busomi mannya ng'omuntu ayingira nga tataddeewo nti oba waliwo no atiikinga mu kitabo. Kaakati bwe tumaze ekyo, bwe tuyingidde wano mu layini enkalala ze tulondeddemu, candidates tebabadde n'abantu nti ba managers baabwe ababeerawo okuwulira okubala okukoleddwa nti oba kutuufu oba si kutuufu, kubanga n'omuzindaalo gwennyini ogubadde gukozesebwa mu by'okubala mu nnyiriri gubadde teguwulikika. N'olwekyo nsaba ebintu ebyo bitereere. Abantu bagenze ne baggula wali geeti, abantu abayingiddemu be tutategedde muwendo ne beenyiga mu layini. So nze eva waggulu nga nsaba nti okulonda kuno ffe tetukukkiriza ng'abasayidi evuganya. Obadde ku candidate ki musomesa? Mbadde ku candidate gwe bayita Nakitende Harriet nga ni mukyala musomesa, mukyala Mukasa eyeesimbyewo ku lw'abakyala. Mu bufunze biki byoyagala bikyukemu mu kulonda okuddako? Mu bufunze byensaba bikyukemu ffe abakyala nga mu butuufu tunadda mu kulonda kw'abachairpersons baffe ab'okubyalo. Tusaba abatereeza ekyenkalala nti omuntu atayewandiisa talonda.
era enkalala zino batubuulire n'obudde obutuufu bwe tuyingira okusooka okutereeza ennyiriri oba tutuuka ku voting center essaawa 12 ez'okumakya tutuuke bamale otwekenneenya nti gundi yegwe Lydia Nantume wayeewandiisa mu kitabo mwoli ng'olina ne national ID yo nti ye so si bino byakutuuka ku kiseera ekisembayo nti buli muntu ayingire buyingizi nga bw'ayagala kubanga ekiseera kino abantu ababadde bazze mu ddwaliro basangiddwa munda mu geeti otegeera otya nti no tebayenyize mu layini eyo ate nga ne layini etusinze ebadde wali wennyini abantu ab'omu ddwaliro bwe bakoze eki bwe babadde so n'olwekyo nsaba wabaawo omwagaanya tusobola okuddamu akalulu kano nga tutereezezza ebintu ebyo wammanga yes okusingibwa kubeerawo naye bwe kuba nga kuli transparent nga kwerufu okkiriza kyoyogeddeko ekyemirimu okuyimirizibwa obadde okyogerako otya kife walondebwa mbadde nsaba olunaku lw'okulonda balangirire nti eddwaliro ligenda kukola okuva ssaawa 9 paka ssaawa bweziti ng'ebyokulonda byonna biwedde tusobole okuba nga abantu abagenda okujja mu kulonda okwo balonzi naye leero mubaddemu n'abalwadde ate tosobola kumanya nti nno mulwadde oba ono mulonzi ebintu by'okusimba mugongo mubimanyi tewabadde afunye obululu 58 Nakitembe Harriet Mukasa afunye obululu 171 Nakitembe Rehima afunye obululu 180 embeera bwetyo yasanyi Nakitende Rema awangudde akalulu k'abakyala nabaziza wano Nakitende Rema oyo ajaganya olw'obuwanguzi awangudde akalulu k'abakyala tekabadde kangu yadde n'akatono tekabadde kangu wadde n'akatono akalulu tekabadde kangu wadde n'akatono akalulu tekabadde kangu wadde n'akatono naye nga Rema Nakitende asobodde okubeera nga awangula akalulu kano mbeera eyo mbeera bwekyo bwebadde mbeera okulonda kwa ssentebe w'abakyala bwekutyo bwekubadde naye tekubadde kwangu yadde n'akatono tekubadde kwangu wadde n'akatono tekubadde kwangu wadde n'akatono